Gwamanye gule Kakande Emotoka kyofuna mu Kakande nyabula baba na bafala tugenda kulwana ogule Emotoka ya Kakande ojja kutuwulira fa abamanyi Kakande waja atujje fa abamanyi sara za Kakande kyezitukozeemu abamanyi value ya Katonda gwe tusinza omulamu muleka tugule Emotoka ya Kakande gwatamanyi please shut up bo batamanyi value ya Kakande nkusaba togula togenda era sibya mpaka kiringa Pentagon ya bujingo bo batamanyi value ya Pentagon please tosonda Chenna nyemuzanya acha nakunya abantu abasinga okujoja n'okuboloka siba waayo abawayo bamanyi kye baweerayo bakadama mulekerawo okwetega abaana baba kamiliyoni mulekerawo oluzungu lwabalemye muli ku apu z'abaana mubogeza bitakwatagana mwagenze kwogeza mwana wa Bobi Wine bigambo bitagatta atuse kwogera benzi ya buwumbi munyigire obwerere ojja kuzimba mutima gwa bwerere mwa that is life omwana obulamu bwali mu bwebwo talimbye bakadama be banyumisa ekintu anti kati oluzungu mu luvemu moze masuwani gamwe mukula toilet muve ku bana ba kamyoni no wa Bobi Wine Kadama yensemba panedi kid ayagala gana bole za masuwani okole ki mbunji jente mbole za masuwani nanda weya ne basibense ko bati galete baina chako anti kati mbakana bagenda kunyiga gano ge mazima omwana ali mukwogera buwumbi simanyi umekata simanyi milioni 2 mu 18 yagala koza masowani ali mukwogera fucking dad gwozungana ngaino bana kubengolongo ngaba abana basibyese ko bati kade bakikiriza tostegede ngomana yagala koza sowani abantu bana kigambo Kadama bachi wuliriddawo Panadi kids bebo nze nakugamba nazala abana bange tonanga ni mukazi mukulu nazala abana nga manyi nazala manyi mtala ki omwana gwe abana boyogera ku buli mwana ayine wuwe yes abana abato ngendo zala omwana ngendo funa olubuto ngo mwana landiro gwe ngendo okuzala nga gwe mama olirandira odi toyogera ku byange ebyange kati mwe mwina problem ate mwe abafula basema mwina obuzibu ebyange ebya bange bya bawange n'ebyabana byange byabana bange buli mwana ne uwe no myezi 3 gola wo myaka 3 ayine ebuwe kati abana banakola ebyabwe fefe tuli ku byaba kitaffe tonyonyole nakugenda byemmala okubanga abana bange mbakolerera tombuliza tonyonyola buli muntu oli waddembo yisa abana bonga boyagala senako katikiro nga ayogera yagamba mwana muwerere bo muwerere omale Katonda akole ki abana banyi twayeko nga basikira byobugagga wano batazata yabaleka bakoleredde olufanga tabanaka na mwezi nabakola ki ekikulu gwokoza mu mugongo muzadde abana babyera bimuli Katonda tatuwa bakubonya abonya abamba babonya ekyokubiri kino nkikubira omuzadde aba omulanga omwana wo kyota muwadde wala agena kimukuweera kola kisoboka okulaba nga omwana wo muwa kyoyina make sure nga owerekereza buli kintu omwana wo ng'oli mulamu bazadde bangi baleka amayumba olufa wefa bana ba best friend ne batundirawo ne bagobaganya abana baffe katombulira omwana nga ayingira supermarket alonde byayagala I don't want to know Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro-Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri-Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024 mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo emisomo egy'enjawulo okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mukulima n'okulunda engeri y'okugaziyamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna
kweziri ku WhatsApp. Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu, namba za simu ziri wansawo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mulungi atulaba okwetola namba buzaako n'endibaza okubaga mugo ya program zaffe ez'enjawulo. Ndine Jennifer full figure naye nga kapulepu katuvuze speed kubanga alina engeri gyakayingiddemu naye nze nsaasira abatanjagala abatanjagala balina olugendo lunene nnyo mukyalina okukola ennyo okusobola okunyiiza naye bannaayo mukyalina okukola ennyo okusobola okukola nga munyiiza because nze ni self made. You are self made. Oli biralamu. I'm a self-made first of all. The second, the watch is telling the nalaba enaku. Nalaba enaku esemba ya manoboya ku magulu. You get? So do China chikutisa. So, bana emutureke mufetevu de wala katonda na jatu je tuteka wetuli. Leave people to be. Stay badde byangu. Maybe nga gotomanjo wavuba katonda na jakuje na yefe. Katonda na jatu je tuteka wetuli. That's why njagala nnyo katonda mu respectinga. Ate neyagala. I love myself. I love myself. You love yourself. Myself. Yourself. That is fast. You love yourself. I love myself. You know? Yeah. Kati gwe newompalana means neyagala. Osigala bwe. I'm feeling my feeling, okay? Kwegamba kino kigende. Onjogeza olonga oluzungu olufuno otampabula. Wantama. Sikuwabudde. Olinga kasuku. Nakukowa. Anze mala ne kubuli ekituufu. But that is me. I'm feeling myself. Yourself. I'm feeling me as me. Gamba yourself. Myself. No matter what, I don't want to know. Abantegede mujja kuntegeera. Abatategedde. Je wasomera sije nasomera. Naye twasomera ngero bayitayo batya. Nesomera sikyali jjukira baba ali dyava nawo. Nenge ekyo musanvu. Kyo wakituukamu. Ekyo musanvu kyo wakituukamu. Kati gode nonya nonzirako nesomera lyavaawo. Sinzira ne tubuutikira ensi yonna twebaza abakirayante basula moto z'abenjawulo. Mukole nnyo osobola okunyiiza. Abakubira Bugenya, abakubira yenna kusula motos. Okola kyakabinyo. Bategeze kusula motos ekiriwo kati. Wano we tuli bawabula emmotoka yingini. Nakulira mu mazzi ga bidiba. Kati nnyone minati made n'embonya loko boom. Ng'osuubira okunyiiza. Bye byate nnyimbi eki. Abantu baagaza kyobalumya. Nakulira ku mazzi ga kidiba nga n'okunywa amazzi omala wuga. Kati bwe omu akimanyi olya sumbusa za mitwalo 2. Era ndya sumbusa era ndakajja wano bampadde n'amenvu gaagali ng'agumu kitundu. N'onywa milk shake. Na milk shake. N'embwa n'enywako. Embwa erya ice cream. Enywa yogurt. Lwakuba gudda ajja kunzitira embwa. Yagikoze ekyatya. Namugambye agiwereko bomu n'amunywa n'agiwa walagi. Gudda yakoze ekyembwayo. Yagiwadde walagi ereko bomu n'amwezza. Kati walagi yamugjeewa. Simanyi. Gudda omusiraamu. Gwe maama tonywa mwenge. Bwana ezine kyalo kirambe ezineti. Yeetololanga ezinisa omukira bwe kaaba wezina mbuuze mbebadde ki. Yagula walagi ndoza nanteega. Ng'ayagala okunyiiza. Okozi kyamanyi okunyiiza naye gezaako ebirala. Kati embwa wagijjeewa kawagiza ku fangoni. Embwa ebeera waka ne Gudda abazzeko okumuyigiriza omuwaka. Aba akyadde. Gwokolera Gudda omuwaka. Igwe. Leka naawe. Tewalabenga oluzungu lwaffe lufaanagana n'olwa Gudda. Ebya Gudda biralamuko. Nze wali we musaa ku Kyeruwafu aba ayogera birala byawukana ku. Namugobayo. Ku Kyeruwafu. Ali nkola dduyiro nankanga. Kakola katya? Nali nkola dduyiro ne yeekweka n'ayambala kikanga baana ekisolo Oboyita woti. Nankangwa n'engwe ekigo ne mugamba todda ku Kyeruwafu. Ekyali awo. Kata kyalinnyayo. Takyasobola na kusalayo.
nga wakigwako nyampisa bubi nnyo katono n'emmeme gwe emmeme ekole ki engwe naye omanyi simanyi mmeme paka kati linda lweri kugwa oligimanya emmeme yeeriwa linda lweri kusoboka olirebera abantu boogera ekigambo emmeme lweri kusoboka olirebera naye nga tubabuuzaako tuli kusula motos kabakana akasajja kasajja kajja emmotoka kaye bw'ofunayo endala ng'ogituulawo kasajja gwe bakalumbe oba eriye kaye oba eriye sokotera emmotoka kisiraani funa nagyoteekawo yonna gye twagala gye batuteerawo bagiguze kati bagitutte ebadde wano emabega wano egenze yesula motos mayanja so gwe ayagala emmotoka tukugamba tijangu wano ekibuye ku Salama Road okutuuka mu junction abava e Makindye ng'ogenda kusalamu ogwe ku Entebbe Road junction eyo waliwo amafuta bagayita Africa Oil ojja kuba nga ate otuuka butereevu ku Sula Motors osobola okuba ku nnamba z'essimu okuli eya 0701 87 91 87 waliwo ennamba ya M10 eri 0772 09 35 25 ezo ennamba ebbiri osobola okubeera nga ate ozikubako essaawa eno yennyini w'otulabira tegeeza abantu njongera bajjukiza tegeeza abantu nti ne Musumba Kakande omusumba Kakande yes tukana jigula I'm the one ata 7 olitwasaswa sente olitwawayo emukitundu twawayo tulwana era ngenda sagala kunsoka ku line $300 bitano nnyo ngenda sasulira nze sasulira abaana bange bana balina okugula gw'omanye ogulira Kakande emmotoka kyofuna mu Kakande nnyabula baba na bafala abavu mwine ntono mutulekere oyo waffe abagagga ffe be yasabira Kakande ana gye yatujja nga ffe nabisameno Kakande saagaana amwogerako yatukoze nawe obusente bwe yayogedde pozi fa balina okugulira abasumba emmotoka yes pozi ffe bizinesi z'abasumba tebana mirimu business chechi what do you mean ati kyengamba ye taba what are you talking about what do you mean kino kibanga oba kigumenta eberanga surprise no si surprise it's okay sigwe buli omune $300 no it's up to you tugulire omusumba lw'enjiro watamanje value yacho kitulekera abamanyi value yacho I'm going to pay okay na sasa Range Rover plus bazange na kuwa double tugenda kulwana ogule motoka ya Kakande ojja kutuwulira fa abamanyi Kakande waje atujje fa abamanyi sara za Kakande kyezitukozeemu abamanyi value ya Katonda gwe tusinza omulamu muleka tugule motoka ya Kakande gwatamanyi please shut up because you are nothing lwaki yakoze choice mu kika ky'emmotoka lwaki teyatwese ne tusonda ebize ze twatugulamu ebeera bise babulaga manti balina omukisa abakidiriza mu ye yakoze choice yes ayagala Range Rover omuntu abanga ne confidence Kakande ne watambi yogedde oyagala kunga Kakande national zigwa motoka anje newunya kati fe church enyi jazimbye ye billion and trillion and trillions money atwa kamalo what are you talking what do you mean church tujimaze kati emmotoka wasonda meka sa wajemu mu basonda wawayo meka shut up wawayo meka nakuba akalango ko fetwagula loleza semingi na kati tukyagula nakula akalango ko kusonda kati wuliriza bwoba tomanyi value ya Kakande nkusaba togula togenda era sibya mpaka kiringa Pentagon ya bujingo bwoba tomanyi value ya Pentagon please tosonda kyenna nyemuzanya acha nakunya abantu abasinga okujoja n'okuboloka tiseba waayo abawaayo bamanyi kye baweerayo Katonda alina jajja abantu ffe Katonda alina gyatujje man abasajja batusabire ffe tuma mwemulye makugunyuga mwemulye manyuma gammwe ffe Katonda alina gyatujje mani okutuuka we tuli temumanyi tuvudde luddawa temawe twatufaananga bukolwa kati kyovola abantu abakyali ku level y'emu mayindi ye kulowoosa ndi Kakande tasobola kwegulira mmotoka mayindi ye kulowoosa ndi bujinga agenda kuba sente za Pentagon you are silly you are stupid oli wagambira lwaki teyeegulira lumu endiga kale ekyo kyaffe ate ffe abeesobola tannagamba nti byampaka ndi mpaka force no not by force ekika ky'emmotoka yakitaddewo ate era n'ensale kati kankunyumiza ekisembayo bintu bisatu kati kankunyumiza ekisembayo Kakande tolaba nga tugenda $300 tugenda kuguleza emmotoka essuka mu 10 tunula baba nawe bakuwadde tebakwata osa ku accountability senze bagenda okuwaayo zibagenda okuwaayo n'abalokole bagagga bayibuli egamba nti zibasanze balina omukisa abakkiriza nga tebalabyeko ffe tulina believe bayagambye buli anaasasula ku motoka naye agenda kugula eyiye nze Kakande yakiŋŋambako kati kankunyumize nayina emmotoka nagula akamotoka kasooka bakayita abaana nakagula kusowa newa smart kalina kamyufu
oba nakabanyumizaako wangamba ate emboozi ya Kakande by the way ku mmotoka leka nkunyonnyolenza gamba muntegere kye njogerako toko omutoka bakayitangani maama nkalabira erinnya ng'ofuna emmotoka akamotoka nga nkagula nankagala bitya n'ensi yonna akamotoka ng'omanya akamotoka kafastika nga akamotoka katandika nsisagulu nze saavuga ku sitaleti nebaza katonda nsaali munaku nali mwavu naye saatukaabo ate okuba nnyo sitaleti saavuga ku sitaleti teyali sitaleti emmotoka nagigula wa simaati njagala ogenda obuza sowana simaati anti okayananga sitaleti etali kakana anti seje navugala tokijo ngamba nawa kali lwaki ekulumye kale ayogera kyo lwaki ekunyizizza anti bali abagivuga kiki nnyo tenywa amafuta ofaaki nange ofaaki mmotoka abantu bagyeyagalira saavuga ku sitaleti please kale negundi bali bagivuga banaku sidi mutero tavuga site ngofuna mmotoka yo ngula mmotoka emmotoka nga efuna accident nali ntambula nga mate sibe bantomera nga sesatomera kati kono ngende wa musumba bansabire nganda accident zisuse nga ngamba emmotoka gigabe obo gitunde eswa kungamba ko gigaba stareti ngamba okay motoka mulenzi mpulidde olabika wasokera mu kastareti bwe buzibu olina wazima motoka baba wa mpezi nagula ngamba motoka eyo yakola accident nefinamu omuntu erimu omuzimu gigabe oba ogejjeko full stop tozi wali oguze kakadde buno obuliddeko nga ndowooza emmotoka gyembadde nina ekyobugaga mu nsi kyojagala bitya nakyo kyobugaga kyenina bakugambye gigabe oba ngitunde ku bibiri kyekyaddako nagaba emmotoka nga sina ku akawunti wadde singi 7 fulufika wagaba emmotoka yasooka firi give nga togifunye nga situnuddeeyo saddamu kugivuga saddamu gituuza mu baana bange nagaba emmotoka nga situnuddeeyo bugabi papapapa nga musumba akugambye gaba emmotoka saata banagira muza bagitwala gye nagiguloba mu bondi yonna nga tofudde ku kyasente zewateekamu nyabo nkugambe nga ne ku akawunti sinakwadde nusu olusanvu motoka osonze ensonde webale naye nga banga nagisondera ogimanyi ngamanyi bwenjagala nagitekamu ufa nkuba muziki nagituma ng'ologigabiraani sijjuka na muntu gwe nagiwa naye nga nagigaba nagiwa yaani nakawaani mama katonda ono katonda akola byotasuubira bannange balina omukisa bamukkirizzaamu era balibaga nti balina besiimya balina ekisa baligirirwa ekisa besiimya abasula enjala kubanga bali kusibwa besiimye abaavu mu mwoyo obwakabaka bwabwe nagula emmotoka enakawa mpya new brand nga n'omwaka teguweze nate katonda omunene ali mu ggulu saayina wadde nusu akasanvu naye lwakuba nakolanga emisana n'ekiro wewagaba emmotoka n'ofuna ezigula empya ye nakolanga misana n'ekiro nga nkola mu dduuka lyange akaduuka kange mukamanya ekibuye nga ntembera n'engoye emisana maama nnyabo katonda omulamu n'ogula emmotoka simanyi bwe naweza sente miliyoni zalimba nankaaga naye nga sizikwatangako saaziteeka mu banka saaziteeka luddawa nasondanga nsondaawo ngenda okulaba sente nga zijjudde nengenda nakubira ne jjajja bamuyitanga bannamasaka wali bannamasaka awo opposite ne Moland po batundanga emmotoka nga nkubira jjajja nga mubuuza jjajja emmotoka namwebuuzisa nga bamanyi sirina sente era nga bakimanyi nga mbebuuzisa emmotoka etafaayo tatawanya takola ki nga lumu nga mukubira nga mperekeraako nina wendaga waliwo omuntu ampise saamugamba nti nina sente ngenda nakawa nga ndi awo era ninga falafala nga mperekera nasibira nakawa nasanga omuyindi alina emmotoka gyaserekitingamu nga yiye nga ya black omanye emmotoka zino baziseera kalaba naddengula kawundo ya white ya bbeeyi okusinga ya black nali sizimanyi munuwa ya black ya bbeeyi nnyo nnyo okusinga endala zonna ate munuwa mulimu road tuwala mulimu field mulimu sizimanyi nezaani ezo zivokise baseera road tuwala n'okuyinga takyayingira bagiseera ya bbeeyi ewagula kati munnange kyova totunda nuwa eyo sisobola gitunda n'ofa eriwo abaana bagizanyiremu yabyafaayo yakijjukizo so simanyi we nafuna sente simanyi we sisobola kujjukira nazisonda bwe nti naziwoza bwe nti obana naye nakola nga mumanyi nti nakolanga buli lunaku nga mbalansinga nenyijjako ate nze kati mu bizinensi yange nina obuzibu nze nekolera programu yange ngeje nemanyi nti ndi munaku
nina bank account ewange waka seneze bigwate biraza zibera zokka amagoba gabera gokka eza family zibera zokka eza business zibera zokka eza kimwe kye 10 zibera zokka buli sene jemfa no kujjako kimwe kye 10 ino kujjako amagoba nenga balancinga ino kujjako zenza mu business ino kujjako ezebigwate biraze ino kujjako eza family ino kujjako sente zo nazo ziryawo just in case zebigwa bitalaze ezo zebigwa tabyaze zireke wala zebigwa tabyaze bintu ate mukyalo wali yolumbera tagundi afudde ezo zireke ne waliwo zino abana njagala chips nza njagala chicken nza abana ngenza bananga kati ezo zirejja ezo zirejja tozi zibeerawo sagala mwana nkusaba kintu nga tekiri olw'ensonga tewali ali mu mpeera nze kyesubadde mwana ntwalagira ki mu mpeera kati making a song mwana ng'asaba ekintu nga nkola ki njagala genda mu supermarket mutolawo sente zo bamanyi we zibeera bamu ku baana bazanyisa emigaati era bagizanyisa nnyo era mwana ng'azanyira mu supermarket nze embwa yange ebeera mu supermarket ebigana negulira firiji nejjamu ekikebe kya ice cream negenda bagimanyi ebe tebabyogera mu bantu ati nze kyegambe kyekyo njagala ogenda mu supermarket njagala genda mu supermarket botagisangamu mbuuzo otabasangamu abantu bagiraba naye ate bagamba limbe oyagala mbalimbe zenyama saso ya mwezi embozi za kilo 8 buli lunaku tezirya magumba tezirya kinazifumbira walidogo mani wale waluzu ayogera luzungu asinga n'oluzungu enyama y'omutwe ey'ebigere enyama ku bucha ojija mu kujja nedda mukwana wano ku bucha wano baseera bucha mani amanyi enyama nsasula mwezi akimanyi nti lunaku wana kilo 12 ku 10 ezemba 8 zivaako fulufika nga wawanika ebbango tebagifumbira ate no ziri omunyu ate no bozifanga nene mukawowo tezibiziri oyina zigenda mu katungulu kimu ochikamasa yes osera mu garlic osera mu butungulu onobwe bikola kali gobodda onogamba mboba nimba mboba chichi it's up to you gwamanyi ze gambe checho nze nabaka sina fake life no fake life nze sina fake life tonsuya nina fake life baba yagala ngogenda kubucha mani gotujjako enva ngombuzo nanona kiro meka ero mubanja oba yakubanja ekyo ng'okimala toyina bino byakuwandika bomala ngoyingira mu supermarket nzo mwana tagenda kugundi wano basasula bayitawo batya kuki mbwalonze bintu agende wali nedda bamumanyi ku counter babamanyi nembwa bagimanyi olubala bakola batya babamanyi atutokina ki nga bawandika notinga atutokina ki notinga awo wansogera nsubangala onako emirundi 8 oba 10 oba 5 bannange anja bigamba onyige nenga kyekyo kubanga yakimanyi tamanyi duka tamanyi kyamanyi supermarket ne wagala ogenda ndokujja ku ice cream asogena kujja mu mpira so kujja ndabo afu obuntu obusimanyi obusimanyi baba bimanya amanya ayizo kwagala okuba ekimundu ayizo kwagala vuga ekimotoka yikyalengeddeyo kyagenda najjayo naye sente kati ziteeke ko nimbirala abana tobamaliriza nnyo kubeera nedda mukwano ebyokola mbimanyi nkola sente atompa amagezi nakola sente zange ate ozimpeerako accountability bannange abaavu mwetuminkiriza nedda mukwano bwe zimmenya manya accountability yazo abaavu mwane pulani bakuliba pulani mutama wenasowo zikola na accountability ngirina gwoli mumpeera buziteekeko mbirala omanye ebirala bye nina naye mbigambe oyulika ate ekintu kirungi omanyi tuba tulina nedda mukwano tuweeko ku magezi bapanadikiri baba tobabeera mukyanyiiga nnyo kuba mutusokoola mukyanyiiga fe tujja kubanyiiza panadikids bebo nze nakugamba nazaala abaana bange tonanga ni mukazi mukulu nazaala abaana nga mmanyi nazaala mmanyi ntaala ki omwana gwe abaana boyogera ku buli mwana ayine wuwe yes abaana abato ngendo zaala omwana ngendo funa olubuto ng'omwana landiroodi gwe ngendo okuzaala nga gwe mama olilandira odi toyogera ku byange ebyange kati mwe mulina problem ate mwe abefula basema mulina obuzibu ebyange ebyabbange byabba wange n'ebyabaana byange byabaana bange buli mwana newuwe n'owo myezi 3 gwola wo myaka 3 ayina ewuwe kati abaana banaakola ebyabwe ffe tuli ku byaba tonyinyonyola ennaku genda byemmala okubanga abaana bange mbakolerera tombuliza tonyinyonyola buli muntu oli waddembe oyisa abaana bo nga bw'oyagala senaloko katikkiro ng'ayogera yagamba omwana muweerere bw'omuweerere omale katonda akole ki abaana bangi tubalayeko nga basikira ebyobugagga wano batazadde baleka babakoleredde olufa nga tebanaita na mwezi nebakola ki ekikulu gwe okoza omulimu gwo ng'omuzadde abo abaana bebyera bimuli katonda tatuwa bakubonyaabonya ekyokubiri
kino nkikubira omuzadde aba omulanga omwana wo kyotamuwadde tewali agenda kimukuweera kola ekisoboka okulaba ng'omwana wo muwa ky'oyina make sure nga owerekereza buli kintu omwana wo ng'oli mulamu bazadde bangi baleka amayumba olufa wefa bana ba best friend ne batundirawo ne bagobaganya abaana baffe katombuulira omwana ng'ayingira supermarket alonde byayagala I don't want to know ate mbaba bagunjula bo bamanyi bagunjula gwamanyi ngoli ayina ne sene nagamba mwana wange atambula febe bagunjula gwe lujja tomanyi nakulira nze nalina kojja wange mukambe kojja wange wali njagala ogenda mujjako interview nze kojja wange yali musajja mukambe nga mugunjuzi era se kyesajjusa kiri kimu nakola nnyo naye nayiga okukola alhamdulillah nebaza Katonda nze tewali mulimu gwogenda kumpa gunkooye nze simanyi na bulwadde nze muntu alwala nga nakano nane onsanga nga nkola because nakula nkimanyi omunaku talwala siriko olunaku lukulu nako oba obiriba nkimanyi nti nze omunaku sona lunaku lukulu sirina holiday kuba nkimanyi ate mpumule biki omwava wumula nze nakula ndi munaku nze ndi masiikini nze ndi nfuuzi sina mama sina taata sina njeja sina senga sina ani kati n'abaana bange mbazadde tebalina nze ndaba abaana b'abantu wano nga bagamba abaana bange batera okunyumiza mikwano gyabwe abaana bajja ewange ne bazanya nabo n'owulira abaana nga bagamba oyina tugenda mu kyalo wajja gyaffe mu byalo wajja gyaffe nze abaana bange tebalina jjajja tebalina jjajja mami ne mamuza mami where is the jjajja I want to go at village you know nga tolina gyongenda basintika babeera waka sina village sinayo jjajja sinaani kati nze jjajja nze ndi mukwano gw'abaana bange nabazaala mbaagala sizaalangako omwana gwe saagala sizaalangako omwana gwe siteeseteese sizaalangako omwana nga seetegekedde kyovaala n'amalwaliro ogenzaalamu ga bbeeyi sizaala mwana gwe bagenda kutungirira wuzi mbusimanyi ate akagogwa kabuze mbu ataka nedda nze nzaalira bugoloobi Paragon kikuba yes anyway bintu bya kizadde mu yamanyi bugoloobi Paragon tolina milioni 2 tozaala tolina milioni 4 totawa na kuzungana sizaala mwana sifuna lubuto nga sibanyi sifuna lubuto nga seteseteese so abaana bange nabazaala mmanyi nabazaala njagala siwayo laba bali masomero ag'ebbeeyi basoma kubanze saasoma abantu abaana bangi wana aboogera oluzungu huyo nabuza ali ku kipapula aluma manyina yasomera luddawa n'ebya high school ebiri mu nze muwadde soda mumazemu ali mu kunyumna kiki naye nga kyobomanya ali wananiza zaidi ataizo sente zange zizino kwegamba zizino milioni zaidi ngenda kushoppinga bintu kwegamba ngo sijja kuwadde kikusinza mumbeera nja ku oli kubagenda wanyina buli muzadde ekyaba nabo nkikulekedde buli muzadde wooli gomanyi boyisa abaana bo yes sijja kugenda abantu ambalowooza nti okwagala nnyo abaana kuboonona nedda abo bwe bamanyi nedda ng'oli alina sente n'agamba okuwa abaana ebirungi kuboonona nedda bagamba okutokyalinga omwana bakumutulugunya nnyo okukola ennyo kweku nze nakola nnyo neebaza Katonda nakozesebwa nze nakolanga nze kojja bange yazukukanga okwaziina nali muto mama nge nze bazadde bange nze nali muto ne bazadde bange sipakwa mu kafaananyi so agamba nti ebintu bingi byanjijukira bye nalaba naye sijjukira mama wange bwe afaananga even taata wange yabafa oli muto naye nze kojja nga yamukanga okwaziina ku ssaawa 10 nga tuyimuka nozza oluba wansi ne waffe wekyali nga bakuyira amazzi obuliri bwonna tebamakinga suwa nga babutobya sawa ya ne butaba bwonna subuhi bwe butoba oleme kuddawo nze okufuna ku kitanda nasimba nkondo mu kiyungu enkondo omufaase wange gwasooka gwali gwa sanja naye sonsuka mu kaveera wenti newebaka neneba era n'okula ku kitanda kwe kufuna ku mufaliso kati okoze nnyo n'owebaka ku bitanda ebyebbeeyi byojja kufaloo lwaki mbigula nanti bali bakutraininga bongaba ekitanda kya milioni 4 nsaagana kumanya singa wabikulirako tewalikoze nnyo kubifuna kati nedda munnange era nnumwa era mbijjukira era binkaabya byenayitamu kasiwa kyova saagala nga bakole ki babiyitemu kakati nze eva natuukanga ku ssomero late natambulanga mayiro olusi 10 olusi 7 nga ntuuka late eva saaberangako ku parade nasanganga abaana bavudde ku parade nze waka nakopanga mukoppe nga abaana mambaga tuli subject yo tukoliko kati osanga esooka ewedde ng'okoppa bukoppi abaana babuuza tuli kuchika tuli udawa because natuukanga late nalina okulimanga ku makya nalinanga okusombanga amazzi sombanga amatogero 7 olusi 10 osooka ogende galina okujjula
nenime emuli musanvu maybe ebitoke batubaliranga ate nga oluyimbi olusigalawo oyina eggolo luli olw'eggulu ate nga olw'eggolo kwalinga kwokya bisubi atulina okusawa twokya ebisubi tekujanga yali mulimi nakati mulimi kyekyakulemesa okusoma mulimi omanyi bana abantu abalimanga omanyi lwakimpala n'okulima Allahu akbar nawe wala n'ebinyeebwa nze sirya binyeebwa sirya bijanjalo okuleka nga mbeezo yange byaggwayo nabira byaggwayo nze sirya bubi ekintu kyensembayo okulya kawonga ate mulidde mu nnyama naye nalya ebinyeebwa n'ebijanjalo nebyo bibugabuga simanyi era luli abasawo bangamba mbundyeko ebyo ebidodo simanyi biki omanyi dodo gwe nalya omumanyi nga wamuntaddemu wano n'omusimba n'amera ndowooza omusimba yiika kanaana omumanyi kati ova ku mateeka g'abasawo olw'okuba wabirya nnyo mbuto nkugambye ndeka nfa amasavu ndeka nfa amasavu ekyasinga okunuma mukakojja nafumbanga ennyama nenjiyingiza nangamba teekawo abajja temuyingira musimanyi guno omulabba ogwawamu guno tetuguyingiramu ekirala ekyasinga okunuma twakubanga bulooka netusomba amazzi netuzimba ennyumba netuteekako negalaji bagiteekangamu enku nensula mu kiyungu nga bagamba ti omwana omujju anvandiirwa tasula mu nnyumba emu nekojjaawe mwe bazadde mmwe mulabirire abaana bammwe towa muntu mwana tosuulanga omwana eyo malayika talina kyemanyi kola kisobola kulaba nga otoba n'omwana wo abamu mugenda okukola fayini mugenda kukolerera baana naye togenda kudda nga gogenza okukolerera afudde maybe nga agongobala nga sente ez'okoza tezigenda kusobola kujjanjaba mwana wo nga biralamu bino betugamba ffe mwe mwana mundeke nze mmanyi gye nvudde mwe maani ffe tulina history omukambwe mwe temumanyi tuvudde budanze bolaba embwa yange njiwayuga tindeka maani kimanyi waliwo abamwegomba mulya but don't tell me tomanyi fulufiga yaani you don't know me ffe katonda alina gyatujja namagomba abamu maybe okubeerawo kwako kibadde kisa kya katonda okuba nga tukyasa tomanyi zabana bakojja bantula nko ne bantula kuno ku mutwe ne banga engalabi nga bankuba bwakata guno omutwe guno nze samera nga nviri wano omanyi lwaki bidomola nasomba nga amazzi nga nsinga yange yagwamu weti kati gwogenda kuŋŋamba ki kyovula tolina kintu kyosobola kunkola nze bw'olabanga nkaba eziga maani manya ngenda kufa naawe mali oba era olina okulindirira ekiddako kama mbaya ni mbaya bw'olabanga nkaabye nze nobojja nonkuba emiggo omubiri gwonna gwonna soba kaaba nze bankubalwamu wago nze nina enkovu ku mubiri gwange gwonna nze nina enkovu muli mubiri gwange weguli buli wondaba nze nina enkovu nze nina nze bankuba ffe batusibanga ku muti bwoti ne bansiba emikono gwonna n'amagulu olina akwata kiboko ng'okoze eddalu nanti ate eddalu ki fujjo olina okola eddalu nze saalina wendopa nga sina baaba sina taata sina maama sina muntu gwengenda kuwopa olope wani abaana bonna baliwo baana bawaka baana bakojja bakungu ate gwe olinvandira tolina kyogamba oyogera ngani oyogera nti nga oli ne wayagala kukuba yegomba kukuba twatwalanga embuzi ku ttale abaana bakonya batusanga ne bati bemiggo ne bamaana ne batwebakako kati oŋŋamba biki bakadama mulekerawo okwetega abaana b'abakamiliyoni mulekerawo oluzungu lwabalemye muli ku apu z'abaana muboogeza bitakwatagana mwagenze kwogeza mwana wa Bobi Wine bigambo bitagatta atuse kwogera benzi ya buwumbi munyigire obwereere ojja kuzimba omutima gwa bwerere that is life omwana webulamu bwalimu bwebwo talimbye bakadama be banyumisa ekintu anti kati oluzungu muluveemu mwoze masuwaani gammwe mukula toileti muve ku baana ba kamiyoni nowa Bobi Wine bajja bogeza omwana abagambe mukole nnyo musonda bu box musobole ogenda mu America mujja kunyigira bwerere mujja kufuna entondo babadde ku live Solomon Sigo bagoba mu ssomero etya faza tatate we tubyetaaga essaawa anti yagamba bane basome nnyo basome kibi basonda bu box yasoma nnyo tebagoba mugobe kati ndowooza mugenda okunyiga mujjeyo n'ebyo ali mulenjiro vaza agala kwegulira benzi mujja muzuŋŋana 185 aina sports gwakola ozatafuna sente afuna kati babalika sente zigenda kumanyiza mugambe kitaawa ataddeyo za struggle nenyina akola kakati mujja kunyigira bwerere muve ku baana nga bazze mubalekere balina okwogera nabo bye bali bajja okwogera n'abaana ba Desire Luzinda
abaani bajja kujja bali mu America abajjete zawedde banyola olulimi bo abajjete zawedde bajja kujja boogere bonna babadde ku live yabo kati bo mubaleke mujja kunyiga nze nkubulira Kadama yense mu Planet Kid ayagala gana boleza masuwani okole ki mbunji jente mboleza masuwani nanda weya ne basibenseko bati galete baina kyakkola kati mbakana bagenda kunyiga gano ge mazima omwana ali mukwogera buumbi simanyi umekata simanyi milioni 2 mu 18 njagala koza masowani ali mukwogera fucking daddy gwozungana bwana kube ngolongo ngaba abana basibyeseko bati kati bakikiriza kostekedde ngoma nagala koza sowani abata bana kigambo Kadama bakiwuliriddawo kale embera wetu efaanana omuzadde ku mwana full figure watu yisabu mbagamba ekigambo kino mundeke man bw'owulira nga tonjagala please give me a break sigenda kwa kakunja katala mwata Yesu n'atenze full figure haino nti wali abantu batanjagala newe nabanga nayisa bulungi ntya newe nabanga mbakombe bigere newe nayogera birungi ebyejuze tojja kunjagala kubanga ekyo kya butonde kya buntu olaba Yuda Iskariote ali omuwanika wa Yesu yamulyamu olukwe naye atenze full figure sitemuna kye mungamba man kali ndi muntu human being nkola kyenyumirwa bwa kyenjagala bwengamba nti mpagira ono gwe mpagira I stand with you gwe mbanjagadde bwengamba njagala kino nze yenze nawe gwe yegwe kati leave me togenda kundisa Pasa suya wensula togenda kungulira lugoye nze sambira nze nino muwala mukwano gwa mera bamuta anti Jenny Kamwebaza oyo mwana yangu ido lugoye ku Eastern sambala nga ku lugoye ku naku lukulu oyo muwala anti Jenny mu mukwano gwa meya nambala kwenda mulabya simanyi nnyo thank you so much yakikoze oyo mwana yangu ido lugoye lwa Easter nze sambala nga ku lugoye tilwa lunaku lukulu nangola bulambo mulwemberamu making us nga bana bangimba gwe natenze bana nze sefa segulira sesegwera mbera mbivumba byange kuba balone ka video ketwaye ngo ogule emivumba era mbannanga abanda temutawana kubanza ndi musubuzi wa mivumba ale nange njambala nazo kamera zikutambulirako beba manyi bakutengo liko street ebbanga ne maze mu busubuzi ne banga nesene nafuna mu mivumba togenda kunga bamuvumba ekyo kuyinza ni muntu w'abantu agamatoka gondako mu town gona nagabeerako nagakoleramu abalimu bonna bamanyi kati gwogera kungamba ki kubanga nze neeyisa bulungi njogera bulungi n'abantu that's why abantu mu town bonna bampanga emali oli w'amaanyi olaba kikola amawulire nti ogula olaba kikola amawulire nti ngula omuvumba oli w'amaanyi olabeka abagula emivumba oba twali tuyimiriddewo ameka mwabadde n'abangi lwaki oyogera kunze so that is not a news but mwe abantu abalina amaalo bwasamu basumbwa mwina obusamaavu abantu abana mwagadde nnyo content ne come back owagwa kapejiko kaagwa oyagala kuddirako mu bantu oyogera no sense tebindya they don't eat you no tebindya tebinna na tebinkosa gwalayeko gye nguza emivumba nti bankubidde enduulu kowabaka omuntu amanja kati what are you oyogera ki ekiro kyawedde kale tusooke n'omuna Uganda eyagenze emeka ka video kendabyeko esala nga gye yasabye enzibu nnyo osooke addala njagala okunakuwaliramu n'abantu be London mbagamba nti kitalo nnyo kitalo ddala waliwo munayuganda munaffe yafudde abadde e London abadde asavinga abannayuganda emmere eri loko emmere yaffe y'abannayuganda n'ebintu by'abannayuganda nga bituukiraawo nga buli kintu kyowetaaga kyonna okisanga wa munnayuganda oyo kitalo nnyo kitalo ddala hinna lillahi wa hinna ilaihi raji'un twava eri mukama kana kye tulina okudda ekyokufa akwata endagala n'aziteeka mu fridge oyo atunda omuno ogw'ettooke bambi nga kibi ekyokufa kya buntu end of life kubeera kufa climax y'obulamu kwe kufa kimaana kifa so just abatusosoyo busoos yatubasaasidde bannaffe side awo mbasaasira nnyo bannayuganda mwena abawangalira era kitalo nnyo kitalo ddala tusabire munnaffe mukama katonda mulamuze kisa kyanaku nnyo era kyakusomezebwa kyamaanyi bannayuganda mugenda ne mukola ebikolo byo ne mubyerabira oli ku kabba ya Mungu oli mu mwezi gwa Ramadhani abantu bayayana ogenda ku Kaaba abantu bayayana otuuka ku Kaaba ya Mungu yetuuka n'osaba buli saa yetuuka n'ogamba Allahu Akbar Mungu mugaggo ntusizza wano Allah nyongera obuwangazi ne ssente nyongera obulamu abaana bange otuse ku Kaaba ya Mungu oli ku Museveni yamala yesala gye yalabye osaba obusiramu bukiriza okutta oli ku Kaaba ya Allah osabira omuntu waffe essala eyo Katonda agenda giddamu ki
Why bikutuka Katonda akulamuza busungu obwekitalo era gwe omusango gwagusalanga oguli gwokka mwina endagano ze mwekolera ne mweraba nti wakola endagano ne Satan wakola endagano y'ekibi kyova affe mu bulokole Bayibuli egamba muli balabira ku bikolwa byabwe ate egamba mbagati ya mukago nyuma musanvu Katonda tasekerwa kwanga omuntu kyasiga kyali kungula kati no zibasanza abasigo wi muli kungula bubi oba yabadde akola content. No, that is not a content. Kuba yabadde recording amusimu ye ng'asaba essaawa okutene banno bonna batedde omwezi gwa Ramanzani boli nabo ku ey'omukulembeze affe osabira mukulembeze okufa bojja ku airport ne bakukwata kisajja gwe nga mugamba nti mwe muvuganya obusiramu bayizawe abamu sitemulina bakomole muyina ebiri bali bakumulebeta nabyo otuse ku kabba ya Mungu osabira Museveni okufa Museveni gwe muteeka ku bukulembeze obwo olabeka amwegezezaako kati gwe mmese obumese gwe just gwe nfudu gwe kamunyera gwe asobola okuttira ku lugalo ng'ensekere gwe oli ku Museveni sajja namulabyenga obudde bwamaze kukaba mu kifo ky'okwesabira Mungu akusitule Allah akuongere muliziki mu maali yo Allah akuwangaza abana babo w'amagezi oli ku Museveni atuuka gy'alaga baga Museveni akyasobola okuddamu okubeera omwavu oba abaana be baga Museveni ne baba afudde kati kale omusabira kufa ne baba afudde kati abaana Museveni agenda kubonaabona okisuubira baba abaana babakulembeze bayite bategeka onaludde mu buyinza abaana babe betegekedde kubanga n'omwana we tubala nti next president bw'abanga ali ku list kitegeeza there is something ama ontage wate nkunyonyola kubanga bw'omwogera ku bakulembeze abaddako era ojja kwogera ku Moses Kane Lugaba Sale Musale gwe bisibako tabyagala oyogere ku Bobi Wine ayagala okuvuganya oyogere kwani mbebalo bogenda okwogerako tewali nnyo kitegeeza nti tomusuubira ku bantu bagenda kucopoka Museveni baba afudde kati oba ntegedde so tosobola gwe paatu bwabuuza amakazi mulenzi gwe so kati munnange jangu paatu pasene zange so nyongera okubagamba ekigambo kimu Diani Fashions gana mu Diani Fashions wali ku Diani Fashions zesangibwa ku Katonga building opposite ne Pentagon ku Nabugabo Street oba kumpi ne Midstar Arcade oyagala dress nungi eza pate z'emikolo oyina surprise oyina mbaga oyina bus oyagala kola ki oyagala ku surprise muntu wo oli muntu wa church oyagala lugoye decent mukyala wo munene wa mutono omwana wo ayagala kubeerako bulungi kwambala kunyuma so yidinga eno Christmas Easter bichi genda mu Diani Fashions obere maidal sana nyongera okujiraga muganda nga ayagala okunyiyo oyina omukolo oyina embaga oyina pate oyagala mwana wa some makeup oba so ayigo ku styling enviligenda mu Esther School of Beauty bali ku Mabirizi complex level ya Musanvu oyina omukolo oyina embaga oyina pate oyina surprise oyagala makeup omulungi akutula kumbira balance ngalo mbirigo ali mu Esther School of Beauty twala omwana asome omwezi gwe tugenda kutikiranga naku zomwezi 26 abana bagenda ko banga bafuna batandika okwekozesa mu Esther School of Beauty wali ku Mabirizi complex level ya Musanvu nyawala kujikisa nti gwagala pangisa engoye ezembaga pate genda e one Nalongo Bridals wali ku Am Shopping Mall Nalongo jale okubanga kupangisa engoye ku Senero National Bridals genda ku Am Shopping Mall Am Fitness Center najigambe daitayo berengo oli my dad sana okole fitness obere mulamu bulungi nyongera okujizaga muganda ngenti tuli ku Sula Motors etune motoka empyane nkade tuli chibuye ku Salama Road tuli opposite na African Oil jango gule motoka ku kibanja mpola bena ne kyoto kyo jango gule motoka okole business osobola kuba ku 0701 879187 direct from office za Sula Motors Maria aberawo kayeka moga mumpi Bukenya media nayo aberawo wano tubonga aberawo nabs aberawo asa nabs asobola okutuzako okubanga bagamba nti ne Kabugwa aberawo kuba mayanja wali okulabanga obera madad sana ofune motoka ku kibanja mpola ekyoto kyo buli motoka weri ezikola business ezikola buli kintu gwobo gudeka ba asha nabs asobola okuleta oba Bukenya media asobola okuleta tubonga media asobola okuleta kamoga kayebo na mumpi basobola okubanga obogenda ku app za Sula Motors no subscribing anobera ngo labe motoka ezo mulembeze bataka buli kasatu kaye motoka empya jangu ogule motoka ku kibanja mpola obere madad sana anyonga yokujikiraga muganda wange ratraba nti
Farouk and Sons bali ku Ntebe Road batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba furniture w'omulembe matala ebitanda beds ebirungi oyagala sideboard z'entebe z'omulembe ez'enjawulo buli kika kya ntebe oyagala zikola massage ziwonya omugongo bili ku Farouk and Sons wali opposite ne Petrosite oba ne Keti Motors genda ku Farouk and Sons ku Ntebe Road obere ngofuna furniture w'omulembe w'omunyumba owa mu office oyagala yo beds oyagala oyina omukolo oyagala kola surprise ntebe gyebalangako ku mukolo oyina embaga oyagala ntebe ya muko yakoje ya tata ya senga oyagala fridge matala oba genda ku Farouk and Sons ku Ntebe Road nkujukiza gwe muganda wange ndaba anti Bugwerio Estate beba kafulumu kutunda takale oyagala takali andagano lya chapa liika oba mairo oyine nyumba za kulema kusasula wabapangisa bakusumbua bakumana ko demene begena mu Bugwerio Estate basangi manager na nkubi opposite club ya Nyondo bakubanjize abapangisa bakwesende ezawa mu boba kusasula bone batabana abapangisa oyine takali lyawo teliko kiriko likumenya wali gula kuma Bugwerio Estate so kuterako ekintu kyo mulembe kikuwa ku sente obanga kapuka wosho bakoli minaka ebimuli sabasinga kilo kikumenya takaleo atenga ofunamu ka sente na itakalo lili safe oyagala kubeera kuzimba apartment oyagala kulunda oyagala kuzimba somero oyagala kuzimba ki oyina kyoyagala okuzimba kyonna bakolero genda mu Bugwerio Estate bakubulira tikati kwenda ku Mile West genda ku lugudo bwe uti environment eyimide bweti wano sota ka West environment edi bweti ne bweti wano zimba wodwaliro apartment wano zijja kola Mile West sende bapangisa nyumba West distance bweti byonna mu Bugwerio Estate babera bakuyamba kubanga bakubulira ekito kikwatagana n'ettaka bakuya bikwatagana ku kyapa kubanga bamanye ebyekyapa gwaguzere endagano nawe oberayo bakotaka okubeera ku million 1.5 obera oyogera nabo bone bakulambuza bayina mpigi estate yebali mu kusala sala kati nenakawuka bayune mpigi akuza nnyo abantu bangi nnyo environment yamanyi osogula mu estate eno berango lima dad sana nokola kyokolayo kyonna nkujukiza gwe muganda wange Free Zone International basangimanya nama kunyana malod batwala abana ebweru wegwango okola emirimu ejaba housemaid okulabira ebimuli okola mu supermarkets ba security guards babetaga mu bunambiro nga tolina senezo wadeyo zonna genda mu Free Zone International wali kunyana malod kuchida enyana malod ya bye Free Zone International genda yo overengo otwala omwana wasobola okukola ate asobola kwa madadi sana afuna mulimu bali wegwanga Crown Japan nyonga yokujiza ati Crown Japan basangi bakatwe batusa ebyuma ebyoze engoye ebyoze emotoka ebigolola ebyoze amasuwani buli cyuma kikozesa balina fridges balina TVs buli inchi balina buli cyuma balina ebikana chapati ebikuba butunda ebisala sumbusa ebikola empapula balina ebyuma nga chapati tochata wanajigo yekuba bwe kubiyo kabo tengano balina busala chipsi buli kintu kyomanyinga cha masanyalaze kiri mu Crown Japan basangi bakate bakuwa bintu kukibanja mpola bana bine bintu ebifumba babita bine bifumba mu chere kati nenyama murundi babita ani bini mu Crown Japan gena Crown Japan nalonga abera ne salongo okulango be madal sana bakuwa kintu kyomuleme nkunjukiza gwe muganda wange tinsange baku Salt TV Monday to Friday ne mukuru Charles James Senkuboge nga tukola program omusunsu tinsange baku Salt TV Salt TV ne Salt Radio ojakusanko full figure nanjira musumba za subjingo eberako nyongero kujiza gwe muganda wange nti tugulenyi motoka yo musumba Kakande na bisamhero dola yatusabye meka bisatu butono nnyo kufe bakoledde butono nnyo kufe balina wajje era motoka tugenda jigula oboli bwe rwagwango bali udawa abamanyi Kakande ministry abamanyi apuza feza Kakande ministry osobola contacting anoberanga weta mukugulira omusumba na bisamino Kakande emotoka ale nawe wayolere kumikisa maybe tomanya fe tukiriza mu Katonda nti kisoboka ogula motoka yo musumba tena fe twegulira nawe kyoge muganda wange nkugambe kigambo kimu tosuwa mu kisogo okugulira nabbi Kakande emotoka yasone meka milioni mtwalo meka just 1M yes dola meka bisatu 1 million ngombulira ebyo nana kuwayo 5 nolwekyo twasange ku synagogue house wale wanabisameno Kakande ate ne kanalira ntukyazimba Pentagon fe tukola mukama byayagala naffe natukolera balina omukisa Bible gamanti bayisire omukisa
abakkiriza nga tebalabyeko balina ekisa baligirwa ekisa n'ekyo Katonda ali wamu naffe mbagala nnyo. Capital Music subscribe obere ng'osangako Jennifer full figure origino atatya mpalana njagala atanjagala nange sikwagala abantu banyagala kasaga kikaza kikyatama omanyi bwe wantama omanyi bwe nekowa era bwondabanga sikuba simu yobanga nkubira sikwata kimanye nti nakukowa emikwano gimu mbalabanga missed call mbalabanga dust bin stuff todanga enogamba nti wankowa tomanyi mirundi gye nakowa abamu twabeetamwa tubalabanga ekivundu. Bye bye. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.